aboggeyo contribution yo eya Independence Night kubanga ya wiki no tekyalina weeri nebeka bakatono tuba nekyetusse tuddeko nebeka bakatono betugattagatta wakitumanya tufunye amazzi g'abaweereza. Amiina jayonga si kimu kya kkumi era nga si kirabo wabula nga contribution yakugamba nti omulimu gwa Katonda gutambule. Kakati mwenna abeera alina atalina towulira musango ali ku radio oba ali ku TV towulira musango bw'oba tolina Mukama agenda kuwa Independence yo sente ozifuna oli wagira mu nkuŋŋaana endala naye gwagamba nnyinamu oba Katonda bakenkana katya situka ku bigere ebyo ozireeta oziteeke ku kituuti kuno. Kino kyembuulirirako enjiri kyennyini kyembuulirirako enjiri. Amiina kyembuulirirako enjiri kuba oziteeka kubanga zakubuulira njiri Mukama akusobozese kasongombo naweera akwoleka omukisa. Mukama abawe omukisa abali ku Soloti FM namwe abali ku Soloti TV osobola otwegattako n'ogamba nange nkiwulira mu mutima gwange njagala kuwaayo Katonda. Buno si bubbi nga bw'okirowooza. Nedda ekituufu kiri nti omusajja ssente talinaamu. Waliyo ng'ogamba kayina ssente naye kazisirikidde naye era kakyayagala okukama endiga. Gwe tunuulira audience y'endiga. Endiga tezikyaliwo kusaba ssente za Independence Night kitegeeza akyayagala Independence Night ebeerewo kubanga alina okulaga nti w'amaanyi tagwanga. Naye ssente zigitegeka z'atalina. Ennaku zino zonna emabega endiga tezikyaleeta ssente. Lwaki Independence Night yabeeranga ya bwereere luli okusooka? Kubanga eno emabega endiga zaaleetanga ssente okuva mu lunch hours olunaku olw'Essande simanyanga ekiweebwayo. Kaakati ebizibu ebisinga omukulu yabimaliranga eyo munda kyova olaba ebisinga abiyita bibye. Kaakati buli kizibu alina okukireeta era ne lwalibula ezigula akaleega ka Susan ajja kujja akalanga awo. Bannange baddu ba Mukama abaana ba Yesu neetaagayo ku ssente. Susan yansabye akaleega. Susan yansabye ettaajiri. G'oyomba ogamba omusajja atuduulira ku bugagga bw'aliko tabulina. Kubanga ye yali alowooza nti buli wiiki alina osolooza ate ku wiikendi kirina yitirira buyitirizi. Kitegeeza teyabanga na pressure ya kusevinga. Kakati ate laba wajjagwa mu bizibu nga teyeeteeseteese kimala. Ekizibu kyali kikugwiriddeko naye nga teweeteekeddeteekedde outcomes zaakyo era nga tokibaze. Kati kyekizibu ekyatuuka ku bugingo kyamutuukako nga teyeeteekeddeteekedde outcomes oba kweteekateeka nti ssente ndino zikwata bulungi ndino tutandika okusevinga. Oba osanga senga kyali kyajja kitegeka okusooka nga tekyagwa kibwatukira. Oba osanga yali badde yeeteekateeka n'okubala outcomes zaakyo nti zijja kuddusa endiga. Ssente obeere nga tokyafuna yeeteeketeeke bulungi naye teyakyeteekerateekera kubanga teyakibala. Kyova olaba kyajjirako statement eziwera kuba walakata n'engwa mitto ate n'ensituka n'envuga obusungu ne bunkwata n'eŋŋamba yiyi basomokadde w'ekkanisa owa SFC komando nejagala mbagobe mbatomere nga bakyali awo bakulinze eri Gasumba afulumya bibye poliisi efulumya byayo ne victim omusimattusi afulumya bibye. Wallahi yali takyeteekeddeteekedde era ne outcomes ezaali kivuddemu yali tazeeteekeddeteekedde. Kaakati talinaamu ssente. Akasajja tukapye kanisa ekalidde omulala